Bro, gyebaleko. Tewali Abagoba. Ebyo byonna fake news. Abantu just balina personal gundi zaabwe. Ekituufu ekiriwo, Abanigeria babiri badduka mu quarantine nga baate balina obulwadde buno bwa COVID-19. Ate Omunigeria omu n'agenda akuba nnaasi mu ddwaliro n'amulumya bubi nnyo n'atirika n'omusaayi. Nnaasi Omuchina n'amuluma n'amannyo. Can you imagine? Ebyo ebisajja bituswazizza mu eno ensi ky'otalabanga. Ebisajja bisiru ebyo by'olaba. Era nze abawana Abanigeria amagezi sibategeera. Bisajja byambwa nnyo. Kaakati kye baakoze ne batukyayisa ne batuvumaganya wano mu China, kuba buli mu China munyiivu nnyo olw'okuba Omunigeria yakubye nnaasi abali ku front line y'okulwanyisa obulwadde. Era ne bukyali badde Uganda wali baddewo sentiments. Kakati biri Nigeria ebyadduka mu quarantine baabiteeka ku police notice ne bateeka ekigambo mu China. Abasajja abo babiri bava mu Nigeria ne bibuna China yonna ne bagamba buli abakwatako. Kati Abachina okulaba ekintu nabo ne batya buli gwe balaba omuddugavu balowooza mulwadde. Okitegeera kuba police notice yayita. Of course you know what that means. Kati abantu bawo nira ne baali badde Uganda ne bagamba Abachina babiri balina COVID badduka nga ne mutandika okulaba Abachina mu byalo byamwe mujja na kudduka. Okitegeera wamujja na bakuba. So kakati Chinese government, Gwanjo wano ewaffe Gwanjo, kuba kiri Gwanjo wano. Ne baddira ne bagamba buli muddugavu yenna tumutestinge. Kati ne batutestinga. Nze bajja ewaka ne bansangawo. Omanyi tulina abantu ba mirundi ebiri. Waliwo abantu abapangisa amayumba nga nze ne tubeera nga tulina address eri permanent. Ne wabawo n'abantu abalala nga basula mu mawoteeri. Okiraba. Kati ffe bwe bamaze tutestinga kati nga nze result zange zabadde negative ng'ereeza abalala bangi. Kati waliwo Nigeria abatalina visa n'Abanauganda abatalina visa. Abawalawala abo ababeera n'Abanigeria abo abatalina visa. Kati abantu abo nabo babeerako ne gye basula nga balandiroodi babasuza illegally nga tebali mu mateeka. Kuba kati wano okubeera mu mateeka olina okufuna enju w'osula. Enju w'osula ebeerako police station egitwala. Olina okugenda ku police station eyo n'okola kye bayita registration. Registration neba okumanya w'obeera oba okitegeera nga police erina ennamba yo, erina email yo, emanyi visa kika ki gy'olina, emanyi w'okolera. So that baba bakwagala kati nga mu biseera bino ebya COVID bakkubira nga bakufuna. Kati nga nze bankubira bukubizi ssebo tujja mu nju yo okukebera ne banfuna. Kati bali bayirigo tebalina bwe babafuna. Kati baba balina kuyita mu ffe ba community leaders. Kuba ffe ba community leaders tumanya irigo n'atali irigo. Kati twali mu meeting ku Sunday, police chief yatuyita owa Gwanjo. Era oyo Arnold amanyi bulungi wa mukwano gwe. Era Arnold ye yantumayo wataliiwo. Ne ngenda mu meeting. Omunigeria ono community leader yagamba. Kakati bwe mba mwagala okutestinga abantu bange temubakwata visa mubakebere bukebezi COVID. Gavumenti ya China si gwe agibuulira ekyokukola. Kuba ye yagamba mbu tebajja kuva mu mayumba gaabwe n'abamu bamwagala obatestinga COVID n'okubakebera passport. Mubakebera passport. Olaba ekyobusiru leader bwe kyayogera mu maaso ga police. Kati police nayo kye yakola. Police had to meet a target ey'okutestinga abaddugavu bonna okusobola okumanya ani ayina n'atalina. Kuba bali Abanigeria badduka tetumanyi gye bali. Akati police enkeera kwolwo ku Monday n'etandika okutukebera ne CDC Center for Disease Control batandika okutukebera bulungi nga ne result nze nazifunye ejjo nga ndi negative. Kakati they didn't hit their target kubanga abantu abamu beekweka.
kati yo poliisi ndowooza ng'eyita mu balandlord kuba ebeekumanyi nti oyisuza omugwira. Abantu bano balina netiwaaka y'amaanyi kati nga balandlord bajjawo abagwira be basuza nga babagamba mpa passport yo ne visa page. Bw'oba nga togiina akugamba nva mu nju yange sigenda kusuza wano, poliisi ejja kujja enkwate. Kati be boolaba abali ku kkubo abawoza baatugobye mu mayumba, ekyabagobezza mu mayumba to fail to comply with the government measures to control COVID-19. Tebabalimba bwana Joseph, tebabalimba. Ndabye amawulire awo omuwala oyo abadde ku NBS, oyo muwala mukyamu nnyo. That's wrong. Tosobola kwogera ku nsi bintu byetakoze. Ekyo kikyamu nnyo, n'oli omuvubuka bonna bikyamu, tewali kintu kituufu na kimu kye boogera. Abantu be bagoba mu mayumba si poliisi ye bagobamu. Baaganye okucomplyinga ne government regulations ez'okulwanyisa obulwadde. Chinese government tegenda kwegayirira mugwira, tegenda kutiitiibya. Chinese people have suffered. Babadde wano emyezi 3 nga balwanyisa akawuka, kyokka gwe omugwira ova eri olowooza olina privileges. Who are you? Why don't you want to comply with the government? Kati ffenna we are all suffering because of those stupid people. Nigeria, naddala Nigeria bali ku street wano tebalina visa, kati batya olaba ekibabeeza ku street wabweru lwakuba government yataddewo woteeri. Bannayuganda abatasula mayumba ngaffe abapangisa nga basula mu ziwoteeri bonna yabajjeyo mu woteeri ezo ze babadde bapangisaamu. Yo neefuna woteeri weemanyi nti bwejja okusobola okontrolingira abantu, okitegeera negamba wanja kusobola bakontrolingira wano. Kati buli mugwire yabadde nga akkiriza si kukkiriza, buli mugwire yabadde aloginze mu woteeri emu, bo bajja ne bagisalako ne bagamba muveemu muno tubatwale mu ndala, nga babatwala mu ndala. Era wano abakazi bannayuganda bankubidde n'abavubuka bannayuganda bankubidde nga bonna bali mu woteeri 14 days quarantine. Kati bano boolaba bano abawoza bangubye mu nju biki abo Abanigeria nalaba bangi ennyo bo video bwe mulaba. Abo abantu be bano nga talina visa ate okugenda mu woteeri gavumenti gye yataddewo, okitegeera, kubanga amanyi nti bwe bamala omutestinga covid ne bamuteeka mu 14-day quarantine ekinaddako mu deportinga. Tebaagala deportinga. Kyekyo ekintu buli muntu ayogera kyatayogerako. Olaba omuwala oyo kyabadde ayogerako NBS n'agamba wawulidde ekigambo kye yagambye nti nno batuwe amnesty. Ba NBS anchors bonna babadde basiru, tewali muntu n'omu yamubuuziza amnesty yaki. What amnesty? I was waiting for one of them to ask that question. None of them asked. Kitegeeza oyo omuwala talina visa kuba wano ekigambo ekyo amnesty tukikozesa ku gavumenti ya China ng'ewadde abantu abatalina visa amnesty ya mwezi gumu bave mu China. Amnesty weeri essaawa eno.